Yes, mukwano gwange nkwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuuliza ntegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Njjukira nti nno ffe twewaddeyo kubanga tubatuusaako updates naddala gwe mukwano gwange ensonga yakikubiriza ogende maaso n'okuba nga osubscribinga ku UG Updates TV osobole okubeera ng'oli updated gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati poliisi n'amagye biyiiriddwa ku kkubo. Bobi Wine waateekateeka okuyita ng'agenda Abimu. Poliisi eyiiriddwa embaale ebbulookinge Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda ku lugendo olwa Abimu okukola olukuŋŋaano. Jjukira nti nno tuli mu country wide tour gwe mukwano gwange ali eyampuliriza osobola okuba ng'alemesa eno mobilization exercise egenda mu maaso n'ekibiina kya National Unity Platform. Abasajja bafunyeemu akasajja batandise okuteekawo enkokola okusinziira ku kye baalabye eggulo namungi w'omuntu eyagoberedde for followers enkuyanja abadde baaniriza President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati leero sajja bameze akasajja ku mutima bagee tebagenda kubanga babikkiriza nga basaalibwa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati amagye ne poliisi biyiiriddwa ku kkubo okusobola okulaba nga batangira entambula yonna eyitawo nga seegambibwa nti nno ya Bobi Wine egenda kuttuwa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Poliisi emabegako awo ssaawa ng'emu eyise poliisi badde gye basoose okuyiwawo n'oluvannyuma amagye nago ne galeetebwa ne geegatta ku poliisi okusobola okulaba nga babulookinga ekkubo eritwala Robert Kyagulanyi Ssentamu Abimu. Jjukira nti nno olwaleero olukuŋŋaano gye lwadde lugenda okuba nga lukubibwa ku mobilization tour gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati poliisi eyiiriddwa ku kkubo. Tetumanyi kigendererwa kyabwe ki naye nga gwe ky'oba omanya nti security bagitaddewo eri tight okusobola okulaba nga balemesa President Robert Kyagulanyi Ssentamu okweyongerayo Abimu districts okulaba ng'akuba olukuŋŋaano lwe nga country wide tour weeri weeteekeddwa okubeera nga weekiri ku line up gwe mukwano gwange ali eyo. Katulabe ng'olowooza tunaasobola okuyitawo kubanga embeera eno jjukira nti nno tuze tugiyitamu nnyo emabega si gwe gusoose wabula tulina okwebereramu eri abagoberezi baffe mwenna twebereremu. Jjukira nti nno bano be tutya be batusinga okutya basinga kutya ffe. Kati nze kyensaba twebereremu tusobole okuba nga tuyimuka tulwanire wamu okusobola okulaba nga tuyimiriza eno embeera embi. Eno embeera naddala gavumenti yaffe eno entiitiizi. Singa gavumenti yaffe tebadde entiitiizi yandibadde teblockinga mirimu gya kibiina kya National Unity Platform kugenda mu maaso. Naye twebuuza ekigendererwa kyabwe kyekyaki, ekigendererwa kyabwe ki? Singa badde tebalina intention mabega wandibadde tugamba tewaliwo kigendererwa. Jangu mu comment section, jangu liking, jangu sharing, jangu commenting, jangu olage bannayuganda lwaki olowooza poliisi eblockinze, lwaki olowooza poliisi n'amagye gayiiriddwa ku kkubo okubreakinga emirimu gya National Unity Platform okuba nga gigenda mu maaso exercise eno okuba nga egenda mu maaso. Lwaki olowooza poliisi yandibadde banga eremesa? Golowooza kyekola kisinziirira ku ki? Yaani ali emabega waakyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza? Naye ffe tubategeeza oba babulookinze oba tebabulookinze emirimu gya National Unity Platform gigenda kuba nga gigenda mu maaso. Abimu tujja olw'ensonga nti nno abaana enkuyanja bayiyeewo emibiri beetegefu okuyiwawo emibiri olwa pulezidenti waabwe okulaba nga asobola okutuuka mu destination ye gy'abadde ayolekera okuba nga akuba olukuŋŋaano. Tewaliwo kigenda tukugira, tewaliwo kigenda tulemesa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era nkutegeeza buli kimu ekigenda okuba nga maaso tugenda kuba nga tukikuweereza. Gwe kyokola bukozi subscribinga busubscribinzi osharinge olikinge commentinge olikinge gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tugenda kuba tubatuusaako amawulire gonna. Tubaagala nnyo abali e Bulaaya nammwe tubaagala nnyo ntala w'amayanja mwebale kwekuumira ku UG Updates TV.